tukomyewo otulage olutindo olwo oluwanye ennyo nnyini ddala tulowooza nti tuyinza n'okuyitako trailer oba sinakindi ne train eyinza okuba nga eruyitako katusooke tululabe olutindo lwe babawadde erudde eyo. Okay. Neyanziza mukulu Mutebi kali akatindo kensookeddeko kemulabye akabadde ak'ebiti abantu ke bali okubonabonerako era wenjogerera abantu bakyagenda mu maaso n'okuba nti bafunirawo obuzibu. Nawo no wennyini wenyimiridde UNRA webadde eteekawo olutindo luno waliwo ettaka lye bagezaako okulevolinga era nalwo abantu baligenda mu maaso n'okuba nti bagwa mu kifo kino. So embeera si nnungi naye amawulire amalungi nga bw'olaba emabega wange nti UNRA evuddeyo nebanga ereeta olutindo luno era balupanze bupanzi ne balyoka baluleeta wano. Akyemmanyi mu wiiki nga 2 bajja kubanga baluteekawo wali. Emabegako wali olutindo olwaliwo terwali lulungi nnyo, lwali lwa ajwale baali bakoze bitanka nga byamabaati bye baali baleetedde abantu ne beekalakaasa era kaseera katono nnyo byali nga amazzi gagenda bigayitamu. Wano waliwo omu kubakozesa oluguudo luno abadde ayitawo n'akwatako ne ku byuma kuno simanyi oba emikono gitesitinga bulungi mukulu okutteko lubadde lutya kankwatire. Lubadde lulungi nnyo kati kino tekibeerangawo ko wano waffe waneeno wali mu kusooka baleeta ebibaati naye nga tebiriiyo naye okuva baleeta bino ebyuma ali tulina essuubi y'amaanyi nnyo abantu badde bagwa nnyo muno mu mazzi muneeno munda nga wolabye wala eri kuki emabega wala eri abantu badde bagwa nnyo babooda awo nga basafaringa nnyo naye kuva baleese bineeno ali tulina essuubi y'amaanyi nnyo. Embeera ki gye mubadde muyitamu wano? Wona kubadde kubi nnyo juuzi amazzi gajja ne gasalako bridge yonna nga tulina woyita tulina wokolaki naye alisi tulina ssuubi tino. Baba ezombolereko olutindo lwesi baleetayo n'olutindo. Ishenda ano chenda. Yeza ano chenda. Olutindo lulayi. Olutindo olutindo. Lulayi lwakule ku mulembe. Unawangala. Okay. Abantu balusimye. Okay, so musuubira nti mujja kubanga mukyakalirako kuno. Kirungi nnyo kati lwakuba nange ndi mukozi times oba oyagala genda kukola nga twena bw'oyita embeera nga mbi nnyo era n'asaba zino ndigenda kukola naye tuli basanyufu nnyo tweyanziza nnyo bambi kati buli kimu nyimanyi kigenda beera mu nteeko. Mukulu Mutebi ndowooza byebyo embeera bwetyo bweri wano ku Busamaga Bridge era nsuubira nti akadde konna UNRA ejja kubanga emaliriza olutindo luno babe nga abantu balukyakaliramu bulungi naye waliwo embeera ekyali mbi wensookedde naye bagamba nti akadde konna bwe banaabateerezeza embeera ejja kubanga etereera n'emirimu gibe nga gitambula bukwaku. Jjukira n'ebifumbo olutindo gye lulaga wabeerayo emmere nnyingi gye baleeta mu kibuga naye ensangi zino murwa tekyasobola kuyita era nga ebyobusuubuzi bitono nnyo naye luno olutindo tusuubira lujja kubanga luwangaazi era luyambe nnyo abantu ba bulijjo okusuubulirako n'okukola emirimu gyabwe emirala. Kankuddiza akazindaalo mu studio. Omwami wange wuuno naye ava kugwa wano owa booda ku byenjogerako yeno embeera eriwo nti alemereddwa okulinnya ettaka lino era tavuddeewo. Baba china. Things are not easy, man. Things are not easy. What happened? You struggle and then you just fall like chicken, man. Oh, you fall like chicken? You know this road here? Yes. At least government should first do something just to help us immediately. But you see, like the way we are suffering now, carrying customer again, you will fall like with customer like this. Someone can just ignore you and go away. A new bridge. How do you think? You think it will help you out? This one, let them just hurry. They just hurry. They just hurry. Okay. Because even I'm seeing the thing that okay. Huh? Okay. Yeah. Okay, thank you. Maybe we first pull out of the danger so that your colleagues pull out. Oyo mwami agamba embeera gye bayitamu si nnungi naye agamba nti banguyeeko okubanga batereeza era nga nti kasitoma bakaluubirizibwa okubanga bayitako n'okugwa ne kasitoma ate ovudde eri. So embeera si nnungi nnyo. Mukulu Mutebi kambaddiza akazindaalo abantu bakyagwa wano sijja kubanga mbalaga ebigo bino bayinza okulowooza nti nze kulaga bigo byokka olunaku olwaleero. Katonda bakunziriza muzindaalo makumbi waliwaddewo omwami gwobadde naye awo ng'ayambadde t-shirt ebaddeko Mbale Soccer Academy abadde awo ng'ali naawe mu kamera simanyi oba agenze nga naye ekibuuzo kye njagala okubuuza Mbale United yaddawa
twagirabanga nnyo wano jojo bya ttiimu sports club villa n'endala mu biseera ebyo ezaali ez'amaanyi ekyaliyo oba nayo yasaanawo nga zinsambya n'endala? Okay, teyali Mbale United naye yali Mbale Heroes. Mbale Heroes ekyaliwo era erinnya eryo olyogerako buli omu alijjukira bulungi nnyo, era wenjogerera bagezaako kubanga balwana bajje mu big league oluvannyuma badde mu super league naye embeera tenaakutereera gye bali, era bagezezaako kubanga bagula ku basambi bakyusa ku ba coaches naye tenabakutereera bulungi. So naye nga gyeri Mbale Heroes yo gyeri emyaka gyedda mu 9 mu 2000 eyo abantu baawuliranga Kakungulu Cup era bagitwalako, naye nga Mbale Heroes yo gyeri era erinnya eryo likyasoundinga bangi baliwagira naye tenabakutereera bulungi nnyo. Naye kyemmanyi oyo mwami gwondabye naye awa Arsenal munno, era ekikulu nti agenze sitegedde nti onaamwagala naye nga eze an Arsenal diehard, era yemu kubamu ababadde ku mpiira ogwaluli nga basuubira obuwanguzi naye angambye nti ebintu byagaana buganyi. So byebyo embeera bwetyo bweri ne Mbale Heroes gyeri nga bwe oyagala okumanya, n'embeera eno nga bwe mbalaze okuva ku makya bwe bityo biri kutambula mu kibuga eno eky'Embale. Tuyanza nnyo tuyanze munaffe Emmanuel Makumbi okubanga